ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngeboti batuchikuba I don't know oli waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Luganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda twagala tuzuule stage twagala tuzuule nakole twagala tutegeere abantu emitima gyabwe giri gitya ene maaso tekemo simu obunkengo buli mu laavu n'abantu batule ekikye balowooza oli otya Maria ndi bulungi ani ono ono katongole omutongole wedda kkubira nga tokwata seba nsanyusa okuwuliza seba yebaleko kale seba baawo Peter ali atya yali wadde ogambye Johnny oyagala tukuzuulire biki tukuyambeko Peter akutawaanya sebo yakoze eki waliwo olunaku lwe namukubira naye omukazi yagikwata essimu ye kisoboka tabeera na mukazi bulijjo sibeera naye ng'aye olina yabeera ewalala naye ate oluganda ye talumanyi ayogera Luzungu tewali buzibu Oluzungu tulumanyi naffe kati omukazi namubuuza ani gw'obadde naye mu nnyumba naŋŋamba tewali just mukwano gwange naye ate emabegako awo omukazi oyo yali ampeerezanga messages nga message zigamba ki nga zigamba ndeke nviira ku musajja mulimamu omwana biki kati we mubuuza Peter nga ngamba tewali nnyo kyamaanyi nnyo oyo neyagalako naye nga nkyasoma kale nange nendyesonyiwa nenkubirako maama mu kyalo Nyazaala nagamba tawasanga ku mukazi kati awo eyo nendivaako naye ng'omukazi ampeereza message naye ate buli wendaba kirabika just girlfriend we eno obeera Mulago iye obeera naani mbeera sister wange kati lwaki tobeera ne Peter sike kaseera akatuufu omusajja abeera yekka kyokka mu nnyumba alingizaamu obukazi anti sikakasa naye ate njagala kumanya omuwala ye Doreen yaŋŋamba ye Doreen kati ye Peter empapula zo yali yabala mu byokusoma yakutwalako enamboole nedda tolimba sigenda mukubira bwoba onnimba yakutwala enamboole kati weewakana sikitegeera kale ne bannange nkubuuziza empapula tokitegeera nkugamba namboole tokitegeera yali akututegeekawo olongojjo munaye siri muganda wombuuza ekyo sikitegeera kitangaazeemu kale kawolongojjo tokimanyi okukubala empapula tokimanyi kati bankugamba ekigambo kibannange yali akubiseeko bulangiti yeso nga muliwa twali embaale gye yakubikira era ebyali mu bulangiti tobinyumyangako bulangiti ziri mmeka ze yakubika bannaye tozibala muwendo ndoza nga 3 ndoza 10 nga 10 nga amanyozi bikka bulungi akubika bulangiti bulungi we nawe n'empewo neetakufuuwa kiro bannaye nali nebiseeko naye afuluuta nnyo tafuluuta kati yalakulawo oba gwe gwayagala yekka oyagala tukubire Peter oba oyagala tukubire muwala Doreen njagala okubire Peter kuba ŋŋamba nze gwayagala okuwasa ate alinayo omukazi omulala kirabika kati ye Peter akola biki kale atunda pipes ez'amazzi tololo gyava buli lunaku najja naakulabako kale nali mbaddeko naye wayitawo akaseera nenvaayo okwo kyekyakugjayo naye kweyiya naye kati owulire okyamwagala nze mwagala kati guma nno tugenda mumukubira kale beera ku ssimu tovaako kwensi kwoli
Kwendise. Yako muwulire. Oba alina Doreen. Wanje? Takwata alabika alina Doreen. Hello, Mr. Peter. Anye. How are you, sir? I'm good. Hey, am I talking to Peter? Hey, I'm Peter. Hey, how is work there? It is good. You know Luganda? Lunyi nyo. Olumanyi Oluganda? Hey. Twogere? Yogera. Hey, kati oliwa? Tororo. Tororo. Hey. Hey, Peter kirabika promotion yaffe tonnagimanye yatuuse Tororo. Hey, nyimanyi. Hey, have they told you that you have won money? Wanje? Bagambye nti owangudde sente Peter. Nalakulabako. Tonalabako. Hey. Ekibuuzo ekisooka oli ready tukubuuze? Mbuuza. Are you ready for the first question? Ask me. Wamanya go amatuufu gwani? Amanya gange amatuufu. Hey. Peter, na yeno kadi si yange. How old are you? I'm 24. 24 years. Are you married? No. You are not married. Eh. Hey, tugende mu Luganda okay. Kakati? Eh. President wa Uganda. Yani? President wa Uganda yani? Hey. Sawa zino. Hey. Sawa zino Museveni. Museveni. Give it up, give it up, give it up. Eje mitwala 5 tugenze kakadde Peter. Eh. Kakati? Eh. Mukyala wo oba girlfriend wo owawaka yani? Wawaka. Hey. Doreen. Doreen. Obeera naye? Sawa zino neda. Abeera wa? Akola aliwaka, acha aliwaka. Aliwaka wa? Abeera ina misindwa. Okay, kakati? Ye mukyala wo? Kati mbadde nsaba. Anje? Soko yogere n'omukyala ono omukyala Doreen olabo bayeye nnyabo. Wanje se. Yogera no Peter oyo kubanga agambye Doreen ye mukyala yogera naye. Kitango oli muzibu. Hello? Na wasajja kunsiyamu kali. Whoa. Kale, ne antuza kasante gede stufu. Bane Mariamu. Mama nyabo. Doreen yakulyawo. Anje funa omusajja omulala. Bane toyinayo namba yadde nze kankubuulire. Bane Miriam mutuufu nkubuulire. Wanje? Omanyi kye tuba tukola? Kanzije nkujje ku miguu awo nkujje emulaga awo nze nkwetwalire. Nedda. Sikulima nze kangende nfe naawe mukazi wattu. Nedda. Mbulwaki kiki ndi mubi nnyo? Nedda toli mubi. Aha, kati mbulira ensonga ennemesa. Oyinza okubeera nga nawe oli mufumbo. Nze yabasajja saagala sikyayagala. Ani mufumbo? Katongole wandaba nawasaakaani nawasaani. Oyinza okubeera. Nyinza okubeera tomanyi nze kankwetwalire. Olaba kyempulidde bannaye nze nedda. Kyokka banne ekisajja kyakubala abaladda. Mama abasajja ku nsi ya Mukama bannaye nze sikyesize muntu. Wali wamuzaalira omwana? Sizaalangako. Nze ngenda nno okuzaalamu omwana. Ndeka. Mbikoye. Nze nina sente zange nina ngenda kuteekamu sente. Era nze namwagala mu bwavu ne mu bugagga naye ate yandazeeko sikyayagala. Miriya bambi kankutereeze. Kale kansooke nkuweereze ez'okunywamu kale ezo za bwereere. Tompa. Kankuweerezeeyo eky'ekkumi. Sente nazo onoozigaana. Obadde ki? Kyembadde kyekyo naye kyobadde. Sikyayagala kintu kyonna okuva eri omusajja. Okooya abasajja. Sikyayagala kaneeweemye emyaka nga 3 kwena. Agenda kujja nga akaaba akwegayirire. Bulijjo nkubira essimu nga awoza gwe mukyala wange omutuufu biki nina okuwa
Abasajja batuufu bakyaliyo. Kiye mugana basajja. Amanzi enkyaliyo nze nkwekuumidde. Abasajja abalungi gye bali. Kale ndagiddeko ku bwereere. Kale gobeera bulungi. Kale bambi. Kale bye. Neyanziza byonna. Kale. Mukazi wattu. Man. But kirungi nti akivuddemu in a positive way. N'ategeera ekkubo lyali mukwata. Nzanganidde kiba kitampaddemu. Lwaki abasajja nange naye abasajja. Kwati omukazi oli omusajja gwalowooza mulala. Bananga adduse emisinde. Mulala. Ono sina gwalinako yadde. Adduse emisinde. Lwaki muno batumugamba amazima naye I know. niye sortinga. Bulungi nnyo. Hello? Katongole. Wanje? Mukwano mwebale kuweereza. Kale bambi. Ali atya mama Kabina. Nga gye ndi Haji naye wasuza otya? Ndi mukwana. Bali batya abeka bowa. Abeka bowa mwebale tebalina tabbu ne Hajati Namponya abatumira. Bane mugambe mwagala nnyo. Kituufu ddala era yansi Haji Kasule Rashid Ngambira Kabowa. Esebo. Naye Katongole ng'engeri gy'omwegwanyiza. Mulinde mweje emyaka. Atoloza gwe wabiviiramu ali myaka emeka. Awo abalimba ne bwe badde emmese bayakapa. Era bali musanga. Hala. Katongole. Wanje. Mwebale kuweereza. Kale munaffe. Mwogera ne Sande mu Lukaaka. Yesebo. Sande kituufu kyeki. Omukyalo oyo asinga badde mugezi yandigenzi ne Katongole n'ava ku lujja kuba mwetwalire agende nange mwetwalire. Ono Mutebi Francis na mama Okota. Esebo. Abakazi beeyita abayaaye ennyo. Naye n'abasajja kati bafaanagana. Era mukulu Katongole. Waliwo akayimba kana kagamba nti abasajja mwenna mufaanagana kakuze no why. Ala. Katongole. Wanje. Mwebale kuwezeemu. Kale bambi. Bane tukwagala nnyo ne waffe empirigwa. Esebo. Ono sensalo Emma Tim Kanyampisa. Esebo. Nenze kyengamba omusajja oyo ate muyaayi nnyo. Leka mwesonyiwe oba kajene gyatunoonye eno. Abe ngozira kwe bali. Sensalo Emma Tim Kanyampisa. Okay, kale bali nye bali ddala. All right, kubit hala. Wale kuweereza Katongole. Kale bambi. Ono yogera ne Daniel okuveka firimbi kyekapeka. Esebo. Oyo omuwala ajja kufuna omulala. Ajja funa omulala. Yeah. Bannange kubit. Ebale kuweereza Katongole. Kale. Odonkata Andrew ebwatu omwana w'ensene munagipinga bulijjo waggulu wa Nuupu. Amandere. Ogamba otya Ndereya. Naye kyamazima. Abomu East nayo bafo nnyo. Bafu. Esebo. Instead otubuzeeko nnyo olimba Ndereya. Nga gyendi hauzi ntinda. Esebo ntinda walungi. Walungi. Esebo. Katongole. Wanje taata. Omubwati bakwata lunkata Andrew ebwatu. Nkale mukwano gwo. Kata ebwate. Kwahela. Sathokothaza. Likey